Manyaga ngezo mugabi Clever James ajja bakaba komubwati. Lunakuba yonze comedy store guchapa. Bubi nnyo. Kyabadde lukunjiri mwakirabye. Tuwudde mwana wa Yesu yene ensi ya Mukama. Kekana akadde aka Yesu okufuga. Wow. Bana ba Yesu abatokesa ne beegana bazadde baabwe. Basobola okubeegana kwa yajja okwawula omwana n'ennyina. Osigala mutwala mwami Mayanja banga ngali kitaawo. Naddadi wange bamuyita John Bukenya. Yesu sister wange birungi na Bukenya. Ate baganda ba kamilioni wizemanyizo. Kyakabola okutegerekwa nti abakazi ni bange. Kati muganda wange birungi na Bukenya batuzaala babiri. Okula musabula ba ku wizo. Bafunye akabenje. Lwaki? Tojja kumbuuza lwaki kubanga owulidde twagezangako gatta tubenga family tukwatagana naye nga okwawukana kwasinga okwagala. Ngawe kubayo bagamba wandibaddeyo n'osirika kati nange kanjogere Yesu kubaka mwa kati kwogera Yesu tebansosula kati nafuna ekika kitukuvu ndi mwana wa Nvuma tata wange John Bukenya sister wange birungi na Bukenya. Tokyali family ya Mayanja. Bana family yange John Bukenya eyo family yange. Pozi mwagala mbabulireko ku family z'abannange nawe family ya Mayanja MK oliwa jangu manager wange naku zino ye MK Mayanja kati wo uza Mayanja alaba Mayanja wuno tokumukula ngagona lyeni skin temukyazigatta tetukomanga kugatta naye bw'obula naffe tubula tulina we tulabikira netuwagala tulabe munnaye gulina mukulaavu wanga nawe laavu eryawo bwetyo totawanya mirembe. Watugamba nti wamwesonyola okuba nti wagenda labanga amakubo gali musiga Yesu. Ekyo era buteko omusalaba ku stage n'ojolonga Mukama waffe ateeze emberewo ntya. Naye ng'ensonga enkulu twakola binyuma bitya nga tayagala kukola video. Kyekyakuleetera okumwesonyola. Kaakala tunaba kyekitugatta. Nase mwino olimba mwenna. Gwe kyomanya nti oli muganda wange nakugamba oyo mulonde kasooka abayiribye nange ndi eno nkyapa. Okay. Entegeka ki eziriwo saawa zino? Musooke muve mu by'obululu bwammwe tulyoke tubakuba omuziki gwa naye nga kano akadde kanjiri.